Ensonga y'okutulugunya omukulu Eddie Mutwe ate omukulu Muhoozi Kainerugaba nadda ku Twitter ye era n'atwitinga nga akudaalira bannayuganda era ng'ategeeza nti tetulina kye tuyinza mukola oba ki tulina kusigala nga tutambulira mu nkwawa ze ne taata we era n'atusuubiza nti ye ebitaata bwe kyeyamusinga omutendeka kwe kulaba nga atulugunya oyo yenna atambulira mu kkubo ekyamu eriri ne taata we. Twongera bategeeza n'okubajjukiza nti ate ensonga efuukidde ddala nzibu era edda zonna ezisinga zitandise okuvaayo nga zitegeeza omukulu Muhoozi ebikolwa bye nti si birungi era nga ne bapulezidenti ab'amawanga ag'enjawulo bagenze mu maaso ne bavaayo okweyunga n'okwegatta ku bannayuganda ku kigenda mu maaso mu ggwanga lya Uganda olw'okuba nga twetegeka era nga tuyolekera akalulu k'omwaka 2026. Ebintu bingi bitandise okuba nga bituukawo omwana w'omukulu afuuse ensonga naye nga twongera bategeeza nti mu kaseera nga byonna abikoze ate n'ensi eyongedde okumuteekako ogw'obuteemu era nga abantu batandise okutegeera nti bannayuganda bazze batemulwa enfunda nnyingi mu mbeera bweti meaning ono yabadde abiduumira. Mwami Muhoozi okuvaayo n'akonfaminga nti yalina omukulu Eddie Mutwe era kiyita just kya muzannyo. Bategeeza nti amina mu basement ze era alowooza nti just bigenda kukomaawo naye webikomekeredde ng'ate ensonga zimwefuukidde. Biranze nno baganda bange n'omukulu Donald Trump omaze okuba nga abiyingiramu era munnayuganda oyinza okugamba weewaawo kasita ensi ekitegedde era ensi yamulaba tulimulaba era tumulinze kulaba comrade Eddie Mutwe n'abalala emboozi comrade Eddie Mutwe gy'anyumiriza president n'abazadde be ne mukyala we ebalese bayongula maziga era nga banyamivu nnyo. Ebigambo president byayogedde akatambi twakutadde ku mitimbagano wabula kano kali mu luzungu kenjagala muwulye bulungi nnyo bigambo president byayogedde bwe mumala okukalaba then mbazanyire n'akatambi akalaka omusajja mukulu nga nyonyere kigo president kyayogedde. Kano katambi president kayogedde mu luzungu lwaleero ng'atuuse ng'avudde muki ng'avudde mukula honorable ng'avudde okulaba mukwano comrade Eddie Mutwe. Is in a very terrible situation. He is rotting away. All his wounds are almost fresh. He's in prison. He was sent to prison instead of being sent to the hospital. So we request all Ugandans of goodwill in Uganda and international to demand for the immediate release of Eddie Mutwe so he can get specialized treatment. We saw him, he was tortured very badly. He was tortured for 3 days, and on the third day, Muhoozi Kainerugaba came himself personally and beat him, tortured him, and his men tortured Eddie Mutwe in the presence of Muhoozi, forcing him to land on Nyankole. He was electrocuted, he was waterboarded, and so many other terrible things happened to him, which I hope if he comes out alive, we'll be able to personally narrate to you. Thank you. Yes, he was forced to salute Museveni's picture every day. He was stripped naked, and later on, when he was given a piece of cloth, he was only given a Museveni t-shirt. The rest, he will, yeah. About the journalists, yeah, yesterday we came out and made public a list of journalists that were used to bring bogus charges against our brothers so that the regime can find an excuse to keep them in jail. Among them, there was a name that was mistakenly included there, that is Gertrude Mutyaba of NTV. I want to clarify that she was mistakenly put on that list. I also want to thank the journalists that have come out to distance themselves from this mess after realizing that they were being used. I request the rest to come out and disassociate themselves with this brutality, with this torture. They should know we are not enemies. The enemy is one. The one that is oppressing us is the one that is oppressing journalists. So we need to stand as brothers or perish as fools. Thank you very much. All right. Nina statement jenjera mbazanyire mu katambi kano, then malenza nye reference ya mutegeere Eddie Mutwe kye bamukola. Ulira wano bulungi nnyo president gajogera. He's in a very terrible situation. He is rotting away. All his wounds are almost fresh. He's in
prison was sent to prison instead of being sent to the hospital. So we request all Ugandans of goodwill in Uganda and international to demand for the immediate release of Eddie Mutwe so he can get specialized treatment. We saw him, he was tortured very badly. He was tortured for 3 days, and on the third day, Muhoozi Kainerugaba came himself personally and beat him, tortured him, and his men tortured Eddie Mutwe in the presence of Muhoozi, forcing him to land Nyankole. He was electrocuted, he was waterboarded, and so... Ekigaba kita waterboarded. Waterboarded ekigambo ekyo oba entulugunya eyo abasinga obungi mu kiwulya buulizi naye nga ekigambo ekyo bakusiba ekitambaala mu maaso ne ku nnyindo ne mu kamwa ne bakwata amazzi ne baga kidomola baga pipa ne bagakuyuwako nga bakusibye oba nga bakusibye ekiwatamba ne bakunyika mu pipa nga tossa tosula otokeese nga kyolina okukkiriza kyabakugambye okukkiriza ye ng'omuntu okole kyabakwagaliza. Kati ekigambo ekyo mu mateeka g'ensi yonna tekikkirizibwa ekyokukwata omuntu n'omusiba ekitambala n'omufukumamu amazzi nga gamuyingira mu kawa mu nnyindo. Ng'oyagala okumanya okutokyalinga Muhoozi kwe yakoze Eddie Mutwe n'abalala, ono muzeeyi y'omu enkola gye bamuyisaamu ogenda kulya muzeeyi bw'alaajana. Ono muzeeyi kubanga history ffe tuba naye, ono muzeeyi bw'ati bw'akunyonnyola ekyo ekikulwa President kyayogeddeko. Tutuuse mu lujja ne bayimirira ne banzigyamu bantwala ng'akokola otugenda mu mmotoka nagenda bakubanga bampakidde mu bbo lwaki bwekibwe bampakirirawo mudda mu mitto. He was then asked to explain where the guns that killed AIGP Felix Kawesa and Major Muhammad Chigun were hidden. Kati awo nakyo kyatwala ekiseera omusajja ne kwepumbuza naye omanyi gwe nze omulimo gwange mpeebwa mulimo gwa kukukuba oyogere mundu za Kawesa ziriwe mundu ezata Kigunu ziriwa kyekyo ffe tetwagala butubulira amazima ng'owonyi. Kati mu kiseera ekyo nenemererwa nengwa nga sikyalina gamanyi gayinza kuddayo kulinnya. Kati awo wennyini omusajja kwe kunsamba gatta omunwe awo nakoma okutegeera ntandika okuvulula ejovu. According to Kaliwango, not long after the torture began, the husband of 3 wives reenacted some incidents. Kaliwango broke down as he narrated his ordeal. Kati nga oli akutte bakyali kibulange tebakyali kisponji nga bwagampakira bwati ku nnyindo ne mu kamwa ekiwero kiri kyakozesa ono bwandiira baganda ba babuya cyane. Allah wekitiibwa yasinga oku naguluba nga bansibye nenjayane amazzi be baleeta babayiwa abalinga basatu ndowooza abaleetanga ku mundo gabanga gaweddemu ng'amalala gakoledde dda. Kati entulugunya gye badde batulugunya Comrade Eddie Mutwe n'abalala nga Muhoozi yakola ebikolobero byebyo. Ekinyiso kiri luddawa kiyinza okubeera ekizibu okuddamu okulaba omuntu yenna ng'alina stripes oba stretch marks eziraga obukube obw'embooko ku mugongo oba ku mubiri gwonna. Nkiddamu kiyinza okubeera ekizibu kati okuddamu okulaba omusibe nga bamukubye ng'alina stretch marks eziraga embooko nti bamukubye omubiri kubanga engeri gye bakubamu kakwenza n'abantu abalala evidently obujulizi obwo bwasatulating okwetola ensi yonna. Kati Museveni akita nnyo nti obujulizi bubeera bw'amaanyi nnyo okulaga mu nsi yonna nti waliwo tocha. Kati entocha linga empya yeeyo okukwata omuntu bakuteekako tawulo oba ekiwero ne bakituteeka mu face ne bakuyiwako amazzi nga bakwogeza. Bwe bamala bamanyi okusonseka omutayimbwa emabega, bamanyi okubakuba bakuwanika waggulu bakuvuunika ne bateeka ebigere byo nga biri mu bbanga ne batandika okukuba embooko mu bigere muno. Ekyo bateba kiba kimumalidde bakwata gwe kennyini bakuteekamu ebigere biteeka mu mazzi ne bateekamu amasannyalaze, bateekamu positive negative ne babiteeka mu masannyalaze, amasannyalaze ne gakuba mu bigere ebyo.
ekibate kibamalidde bakwata bulooka ne bagisiba ku busajja bwo n'olengejja nga bagatta waya ziri bazikubisa ku busajja bwo imagine wano bakutaddeko bulooka omusajja yenna musajja mune gwenjera naye okimanyi kye bayita obusajja babutaddeko bulooka olengejja kati baddidde obulimaawa bakutte bwoya bbiri enzirugavu ne myufu nga akusibyeko bulooka akwata enzirugavu ne myufu n'agikoona ku busajja bwate omulundi gumu ngeno wakusibyeko bulooka osobola n'okuwayiza Katonda nti yakutuma obeere mu struggle osobola n'okwogera ekigambo kyonna kubanga ajjukira already akutaddeko weight ku busajja ena akutte waya ey'omukono ogwadde n'omukono gwa kkono ng'akubisaako mukimanyi nti abasajja ffenna ekifo ekyasinza okubeera sensitive mu mubiri gw'omusajja oba wakola akakongolyo oba wakola omubiri wakola tosobola kukola kifo kya busajja tokisobola kati akutaddeko bulooka ena akutte waya bbiri eya positive ne negative bw'azikonaganya ku busajja bwo bwombi side ne side automatic alaba akuba bwongo kati bwakuba obwongo oba oloozinga confidence ne balance bagenda okukutanga oyiisa amadinisa akubye ebigere bino jjukira kuno kuliko abasawo bananjulira mwenna mumanyi nti omutima gukubira ano era guzanyira ano bulungi nnyo niyo omutima ano okuzanya yebeeranga yingini y'emmotoka mu mmotoka omutima okubira ano yingini y'emmotoka yingini y'omuntu ezanyira wano ne function y'omutima eri mbigere ekyo genda okinoonyerezeeko wayalingi y'omutima eri mbigere nkiddamu wayalingi y'omutima gwonna ogw'omuntu eri mbigere just lwakuba nti wano mu kifuba bwe wayalinga omutima okuba nti gukubira gupampinga nga wayalingi y'omubiri gw'omuntu yonna eri mbigere wansi kati omusajja akubisiza amasannyalaze wansi mu mazzi kitegeeza akuba mutima bw'avuddawo n'akuteekako bulooka nakubisa amasannyalaze kitegeeza kati akuba ensigo akuba body organs akuba obwongo ogenda okujja ng'oyiisa amadinisa ekikaabya abantu bano bakomredi baffe si kubasiba si kubakwata nedda wabula avaayo ng'aloozinze dignity ye avaayo ng'ajjukira tocha avaayo ng'akaaba ekigambo kimu nyinza obutaddamu kuzaala kati bano kye bakola era bakikola nnyo n'abaana b'obuwala abaana b'obuwala basooka ne batwala mu biyumba basajja balina ebiyumba gye bakoŋŋaanyiza abasajja baba bakulu mu majja balina sirimu ne bebaka ku baana baabwe ebiyumba nabagamba biri mu Mambuka biri mu Buganda biri ne mu Maserengeta mu Buganda mulimu ebiyumba nga batwalayo abaana abandi be bawambye abaana b'obuwala ne babatulugunya ne bakozesa kirindi